Away. Fine, thank you. Chance okulaba ku urban TV short circuit on Somola. Okay, tell us about your new project with the late. The new project with the late Pastor Iga yajiwandika. Yajiwandika, yajiproducinga, twabademu big talent. And yayigiriza saying exactly what beat to use, what sound to use, So he was so in charge of his project. He wanted me to sound like Brenda Fassie. South African. And he wanted oluyimba to kopa mi do la do ti, that song. Okay. So he wanted somebody ina power. So Yagambanze. So now andika this boy. Lwaki mubona bonna yasalawo kukozesa gwe? Kubanga nze nina power. Kitegeera. Ate yawulira ntino nina nze mu Uganda I can sound like Brenda Fassie. Kubanga South Africans have a very big range. They are vocally trained. Angela, go welaba boti. Brenda Fassie golaba, you're that kind of a person. Like ochenyumirizamu. Okubanga your Brenda Fassie in that situation okuba pastor igana gamanti. The late pastor igo gamanti oyimbanga ye. That's so cool indeed. Badde nkugamba nti Brenda who? Brenda Fassie. Golaba, are you that kind of a person asobola okubanga okola ekyo gwe kyewenyumirizaamu okuba ye? Vocally, of course, by far. My parents, they paid $40 an hour every day at school. Who call it a vocal training? Ugenda low, Ugenda high, who take a more power. I tell you, Brenda Fassie, about South Africans buying up power. Okay. So of course he was right. Okay, tell us the new project with Daddy Andre. Chichi. Soko tuwulire. You see, I told you the guy that this guy is twategedde nti wakoze project ne Daddy Andre. Tusubire nti mwazeewo. Tell the audience. Yes, waliwo project. Mbitirivu nnyo. Weri. Weri. Angela, wakkiriza gwe ne Daddy Andre oluyimba mwalukubye twalayo lwa mukwano. Lwa mukwano, Andre ajiwandise. Mbitirivu nnyo. Ndowooza neesinga tonerabira. Mbitirivu nnyo. Twali tumanyi nti bino ebintu mwabitwalira ddala nti you and Daddy Andre byaggwa. Nange kyembadde ndowooza, but yansanyusiza bwe yacontactinga management wange Ocean Media ne Cedric Singleton of Black Market Records, the CEO. Nabagamba nti nino oluyimba njiwandise for Angie and for me. It's a duet. Mubuuze if she can allow. Nenjiwulira ne bagamba Angela ne bayogera nange nze oluyimba nenjiwulira nenjagala nnyo. Kubanga kyendaze ntino basically agamba sorry. Kitegeera nenkiriza. Nokkiriza. Ulomusonyiwa. Omuntu bagamba sorry. Tata wange atuyigiriza nti omuntu even if yakoze bibi nnyo but bwagamba nsonyiwa I am sorry. Nange omusonyiwa. Nawe n'omusonyiwa. Kubanga awandise oluyimba luyitirivu. How was the vibe in the studio? It was wonderful. It was very professional. Netukola oluyimba, just twabadde happy. Okay. Kino ekintu ky'okwekebeza mwakikola mutya? Wakkiriza results ezinaaba like onookikkiriza okubanga mwekebeza? Tunalaba step by step. Katutandika n'oluyimba. Tunalaba everything step by step. Mwazeewo okutwaliza ewamu. You and Daddy Andre, mwazeewo relationship yazzeewo. No comment. First wait. Since it's a love song, you and Daddy Andre mwazeewo, tatusubire nti mwazeewo. No comment. Bubuze simanyi, no comment. Angela,
wajjewa gatse ziddamu okukolagana ne Daddy Andre cause twalaba nti bukyabaawo Nina Rose n'ayingirawo Nina Rose mwamuyitamu kanaana oba mwali mwina bye muyisaawo just amanyi ebintu bibaawo amanyi saayingira mu kintu kyonna kubanga yeeya noonya I didn't enter anything kubanga Andre himself is the one who wrote the song tewali yamugamba nti no wani kuyimba ne Angella but himself is the one who wrote the song for both of us nabuza nagamba aba black market kuyogera nange that we should do a song so just obirekera katonda but I'm happy that yakakanye nabuza basically abadde agamba sorry nange nenkiriza so tugenda step by step tegera totuvuga speed oluyimba baluyita batya nze wendi oli kwegamba woli tovangawo that's so funny that's what it means hey Wendy I'm around hey 24/7 imbeerawo simanyi but yeah ekitegeeza tovangawo eri yali stunt tebadde stunt byabadde serious omanyi mu mikwano abantu bagaana ne bacyankalanya ebintu tebitabuka tempers go off for whatever reasons for me it was the test so byatabuka so agambye sorry nawandika oluyimba so katulabe omuwadde second chance simanyi tujja yeah it's okay mbadde happy that yasoose okugamba basically agamba I'm sorry okitegeera so tata wange yanjigiriza yatuyigiriza ffenna me and my brothers that omuntu and my sister that omuntu bwagamba sorry kiwedde okitegeera whatever the problem was omusonyiwa so basically his actions which are more important than words showed that he's sorry nesanyuka and I forgave him means yes in Munyankole. I am Munyankole. Yes, I'm Munyankole. Okay. Munyankole tabanyi kufumba. Yes, but nza sifumba bambi. Okay. So how do you feel after the scenario in Wine and Daddy Andre mazemu okwatagana mukolo oluyimba? What the top secret? If Andre Angella katatumba muyino oluyimba kolabo empya oluvanyuma bye mwevuma ne mweyogera. How did you know, good guy? You're the first journalist in the whole country to get that very important, exclusive, top secret information. I don't know. I'm in shock. I mean, tawali echo. Wachimanyi atia. But for us, one place where to know it. Hey, I say it's an amazing song. And I think it's even going to be bigger than Tony Ravida because vocally it's absolutely the best key to put me in, and he knows how to bring out the best in me. So, yeah. Oba lino okusoka mwali mu kabadinga mutuzanyirako. No, it was about the emotions. What you saying? You're going to kill me, stop. What do you want me to say? So you feel guilty oluvanyuma lw'okuzanyisa abafanzi bammwe nti mukyakalanye katate mukoze collab. You feel guilty? It's not even feeling guilty. People have issues. Couples go through ups and downs. Nebe chankalanya. Then omuntu akola ekintu kikusanyusiza nga Andre yansanyusiza. Then
then I forgave him. Kyali kitya mu studio. So you know abantu kyali kitya mu studio this time around. No, it was easy, professional and business, and the song was amazing. So I was happy. Oluyimba baluyita bateta yito. Ze Wendy. Was behind over. No comment. Sinagiyigiriza bulungi. Naye tubulemu ku bigambo ebirimu. Anti, a lot of them are Luganda, so I haven't yet learned it properly. I need to cram it first. Okay. Nenga kayimba ka mukwano. Yeah, kayimba ka mukwano. Manage sina bigambo. Tunalaba. Tutegera.